bwatyo naye ffenna tuli balalu okutandikira kwa komenti nga mugwi wa ddalu nze ayogera ndi mulalu naawe atulaba oli mulalu akawukanamu kabaka era kati oyinza olaba oyo akyogedde nga tannafuna nakuuma kapima bulalu we bukoma naye nga singa baleeta akuuma ne batandika opima ne bapima alien ne bapima omukunja ne bapima n'ayogedde oyinza osanga nga eyayogedde nga diguli ye ey'obulalu talina naba mu bantu alina beera butali tukijjewo nti buli muntu mulalu ffenna tuli balalu tukijjewo alien mulalu si mulalu anti omulalu alaba mulalu munne wokitegeera Export TV to the world. Mukunja kyekiriwo ki ekigenda mu maaso teekako akajjeno jeno Omukunja Atasera towulira nga linyumye kuva ddi emmundu 8 ziyinza okunona n'otaba jjeno we baakunona n'emmundu 8 kitegeeza baali bantikkira olwo basirikale bebakutikkira emmundu 8 kitegeeza siri muntu nnyo wa bulijjo nnyo basirikale bebakutikkira wagana amagye gagakulya ennyuma ng'etikkidde kati netikkidde akulaba ayagala manya ki ekigenda mu maaso tuli ku shootinga vidiyo ya tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja mubagambe nti tujja tebapowa bawanike fulaga tujja ya olunaku olwaleero tusazeewo tushootinga evidiyo eyo tugiwe emikwano gyaffe bafaani baffe baginyumirwe ate tukole n'ebirala tugikwatiddewo makindi kuganja ne ame kupa garden n'ebitundu ebiriranyeewo ani ali ku lenzi ali ku kifaananyi hit films bamuyita Charles FX naye asangibwa makindi hit lab be bakutte mu kintu kino Omukunja Atasera side eno eriyo genero omuto awan alien queen era mbadde ndakubuuza lwaki mu bantu bonna alien queen yali mu vidiyo oba tumuggyemu tuteekemu ggwe anno njagadde kumanya bumanyi alien weeyambule tumuwe ebyambala era nga bwakirawo tubakiba era bwekiri Mukunja tubuulire lwaki mu bantu bonna abali mu Uganda n'abakwetoolodde alien queen gw'otadde mu kifaananyi kino anti nange kyenva mbadde ngamba nti obajjemu ggwe oyambale omuntu ayinza okwagala bwagala kumanya Mukunja nti lwaki alien queen mu bantu bonna kikyalina ekyenjawulo ekimubeezaamu anti era newemba ngambye nti tuleete era omulala era bajja booza lwaki oleese oyo anti tuwa ensonga yoyoono kubanga lino yerimu ku magye amata amakambwe ennyo mu city amagye agasinga oba amakambwe ennyo era nga justice nyinza okusaba busabi ensi yonna emuweeyo ka attention bamuteekeko eriiso bonna nga bwe bagateekakoko ne ku balala nono bamuteekekoko eriiso ate naba wa alien queen ono budde oyinza okuba obadde omulaba naye nga tonnamuwaamu budde buli kati funayo obudde omuweemu ku budde kaddatako kotadde ku ssimu tulina bafaani baffe abalungi abatuteekamu kaddata muteekemu kaddata omunoonyeko ku mitimbagano awo onoonye alien queen omusomeko ogenda tandika omutegeera olabe n'ebyakola ogenda tandika otegeera nti ekituufu naawe obadde walwawo okumuwa tayimu ye ebyaddala y'omu ku magye amakambwe ennyo nga bwe gakola bwe gati n'olemera mu kkubo yetunuzeemu mpulire tugambe nti officially mutandise okukolera ddala wamu Mukunja badde nkyamukuba amasasi kunjotandise ebintu byo tugambe officially nti kati anti kakati twabagamba nti tetwagala nnyo ebintu byakubeerawo tubenga bannabyabufuzi ebyokwogera essaawa eno tuli ku video shoot tuli mu kkubo tukola ki kategerekese bulungi sikategedde tukwogere mu luzungu hali oli oti oli kuganja ne ami ki kyoyinza okugamba omulabiwo akuwagira n'awagira Omukunja Atasera kyokka eno e project esembye oba eriyo endala ejja mu kkubo eyamu ababiri mwe temumanyi tetumanyi byankya kati enkya bakubya naga akaana kabadde mu vidiyo ka alien queen kazikirizya
ebya video n'ebirala oba okyabikoze nti kafudde okuzikira kwe kufa ekireza mu bisuubira byonna ffe tukkiririza mu katonda we bukya n'agamba nti nno omukka agusiseemu ne woba obadde opulaninga kukola ki webikoma ne woba obadde opulaninga mbaga mullo weekoma. Alien Queen obadde olina management gy'obaddemu emabegako kati tugambe nti wagivuddemu ddala oli kuganja oba mu vidiyo y'omukunja tekitegeeza nti nvudde mu balala bembaddeko bembadde kolagana nabo no wakitegeeza so okyaliyo just oli mbezi mu vidiyo tewali nnyo kyamaanyi kirala bwekiri teweegomba kukolako naye genda mu maaso pulojekiti zisingawo ku eno. era bwe nkugambye nti mukama yamanyi oba otya King Sheebah kuba akubamuuko. King Sheebah mukubi. nze namusookayo mu bakuba. King Sheebah mukubi kati King Sheebah asobola okuba alien ate gwe sirika kuba gwe yakuwaliko twogera ku bajjeno kati wawali oba oli victim nga tokubwanga ku mbaga sirika wamma yogera nze nanyigamuko mukunja yalimu kali akasaasira bwe bamukuwa wano okakuba Sheebah nyera swava mu bbanga ne mukuba numbaganya tugeze ng'alowooza nti omulivudde omuliddewo olidde ebintu bye najja n'akuyisaamu anti kakati ono ye head oba kitegeera singa sonera singa siriwa bw'asalawo nti alina kudda ku side ze mba nina kukola kyo mukunja bw'asalawo nti kantu alalieni gwe ebisigadde toyagala bifaako ozinga asazeewo alumba ejje lyange olina nejje gwe alien omumanyi omanyi ekimenkegge ekikazi wanekyemakinda ekyemakindi embaga yo wagiwulidde bino ebintu ebimukwata tebiyitaataganya enteekateeka z'embaga embaga eya King Sheebah n'omukunja era we nabagamba nti nze nava mukulu n'engwa nagudde bugwera era ebyembaga sinabitegeerako mukunja embaga okukusa nkukuse mukakutiya mwisi muti anti kati tuli ku video shoot tuli mu kkubo tukola ki ffe tetwagala kirala twagala mbaga anti kakati naffe anti era ne kati n'ebyembaga bijja bba birala ne ku mbaga era tujja kuyita kubanga era waliwo alina kakati nga soda muganda wange gwe bimanyi osobola okukwata mu kuwoza ebintu eyo njagala bwa best girl tujja kuyita kati essaawa eno kyokolaba nti nno bajenero bazitaddeko mukuja twogere ku kyambalo ebyambalo ani idea yavuddewa era kigenderwa kiba kiwasiza okwambala bwotyo idea ekisookera ddala we namala okola ka audio w'oluyimba olwo tuli mu kubo tujja abantu batandika olukozesa mu ngeri ey'enjawulo abasooka oluwa hype ku TikTok baali mikwano gyange bakadaama bali ebweru kati nga waliwo bano abakomawo 223 ng'oli ateeka wali bbaaga ze n'agiwanika Uganda tuli mu kubo tujja then ne bayo abakomawo 224 225 226 nga ne basooka baliwa hype eyo yasooka kati lumala osituukaawo then lujja lubaamu embuyaga y'abannabyabufuzi ogenda olaba abanuupo balukola ogenda olaba abeeri balukola ogenda olaba abasirikale balukola amagye galukola buli omu kwegamba ngagamba tuli mu kkubo tujja then wabaawo hype emipiira maniyu eba egenda okusamba egamba tiimu gye abawagizi bagamba bagenda okusamba nayo nti tuli mu kkubo tujja Arsenal eba egenda okusamba Man City kyowusi buli omu then kati nentunula neŋŋamba oluyimba tuluvugire mu ango ki okitegeera nentunulamu ate nga saagala lufuula nti lwa mupiira gwokka saagala lufuula nti luli politiko kubanga oluyimba lwange tuli mu kkubo tujja oba ogenda laba kasekiseeko tuli mu kkubo tujja oba kasekise kajja kulaba tuli mu kkubo tujja oba tugenda ku mbaga tugenda ku mikolo ng'emikolo egibindabinda tuli mu kkubo tujja kati so wabaddewo contradispensation y'amaanyi nnyo mu kusalawo kye tulina okwambala nagamba ove ku luzungu tulukulekera olwogere kampasa yakozebwa ati wabaddewo okubagana empawa ku ki ekituufu kye tusobola okukola ng'oluyimba tetulina bwe tulusibidde nti luli wano so kwe kukaminga up n'ekyambalo kino nga kiripresentinga ebintu bingi
Wetwambala black. Wetwambala black wansi twakubye black nenga tosobola okugiraba. Black tuba tuli presentinze Africa. Tuli baddugavu. Bwe tuteekako lwedi People power. No. tuba tuli presentinze omusaayi. People power. Our blood. Omusaayi gwaffe naawe oba oli ludda oba oli omusaayi teguliiko kigwe newonaabanga omusaayi n'omuntu ali mu America alina omusaayi gwa red. N'omuntu ali e Uganda alina omusaayi gwa red. Omwana omuto alina omusaayi gwa red. Omukyala n'omusajja musaayi gwa red. Omumpi n'omuwanvu ffenna musaayi gwa red ttaano. Okategedde. Then we tuva ku red ne tugenda ku white. Bagise bate? White. 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 Kera mu maaso. Eh? Bwogamba white obanga gamba W I Y kiri white. Ne tugenda ku njeru kale tuve mu luzungu. Ku njeru. White wotuka mu nsi yonna. White. Gwe yasoma ennyo ng'oli Uganda obona genda mu America obeere eyo. Nawe oluzungu waluyiga naawe odaganga. Popolo white. White. Kama alien jinjogerere ttaano. White. Alumanyi. Mukunja white etegeeza ki? Etegeeza abantu abalina emitima ejadda alaali. Mitukuvu. Mitima myeru kyendi oba seteeka mu kyessiri. Yellow movement waggulu awo. Eriwa. Ku ballet. Ku ballet kuliko yellow. Eyiyo. Movement. Onata tugisaamu nnika na pule otoboze twambadde za kala. Bane tomulabako yellow ku ballet. Kati ate kano ina buze yakakola lwaki yateekawo. Eno twagiguze mu mwalabye yako. Yesanze aleesaawo. Mukunji. No ate eno mwere wakuba mwonoonye eggwanga buli kimu ne mukyonoonayonoona naye nga yero etegeeza musana sunshine. Etegeeza sunshine. Nti enjuba omusana ogwaka e Uganda yegwaka ne mu America yegwaka ne Sunshine. Sunshine. Yekano kategedde. Naye nga kano jase yakataddeko ttaano. Wasabye enanga n'akuwa olukusa okola ekyambalo ekyefaananiriza ebyabakuuma ddembe. Ye yalusabaani olukusa ng'akifuna ekiki. Amateeka ni agamuwa naffe wano mateeka agaffe. Tewalabako NUP yalina ballet ezo. Anti constitution ya Uganda ekkiriza bilateral constituency gundi. Amateeka obuteeka obutonotono obukola mu society ez'enjawulo nga weenakkiriza olina okimanyi nti okusala empalu anti as long as tebumenya gali amateeka amanene agatwala eggwanga. Anti era kitegeeza na buno sitiru tewaliwo lyetumenyewo waliwo eritwala eggwanga lyetumenye. Tewalaba NUP nga babajjako ballets ezo babajjako combats mbu bifaanana ebyabakuuma ddembe. Anti naye mugamba gye wana nazinone bwe ziba nga nazina jaza amaanyi nga mangi alien queen ono gwoliko yakava ennateete mu kkomera yaguba omutima baali bakusibyeko nga tugimu avuga emmotoka gye anti yagamba buli kyoko olina ssabalukusa mwayogeddeko naye ne muwa dizayini gendayo ndowooza nja gendayo mugambe 5 tunyumyemu fiiti oba kyali kitya biki naye nga nze kyemmanyi era kino waaba nga awulira takya mpozi nga yagadde tuwanyise muweemu ku eno naye atuweemuko ku yiye naye nga ffene yaffe eri sitede nnyo twagikoze nga egatta bingi eri uniting terinaawo tabu yonna yonna kyokolaba yagasebe era naawe ne wooba otujulira mbuulira nti wali ogirabyeko nti twayingiridde gundi just yammwe ne nga bw'omanyi waliwo yali aja nti waliwo gwe twayingiridde nga bw'omanyi poliisi n'omuntu wa bulijjo ate gano magye bino si bya poliisi mu bufunze olina amagye bino bintu by'amagye poliisi si wano era kyobola kati mwe musinga ku poliisi level si byakusinga bino si byakusinga anti amagye gasinga poliisi bino si byani asinga bino ffe tukoze ebyaffe tukubye endongo ne poliisi yennyini nga bosabasaba lukusa kozesa luyimba lwange tuli mu kkubo tujja ne balukozesa tebakusaba nga tebansaba lukusa
kati oba ali mu kkomera ne batafuna budde no bagikola tebannansi banakunsi babo battaano bayide zaalinga ennaku z'omwezi nnya nga bagenda nnona Kyagulanyi ne bakozesa oluyimba lwaye nga nze mbalaba ku kkubo bakozesa challenge amagye mangi nnyo tuli mu kkubo tujja Uganda bakulu nga Sarabayi bavayo gamba nti omukulu mwamusabye olukusa okozesa ekiyiiye kye copyright okozesa oluyimba lwange Mukunja waliwo abanfanfe ba King Sheebah okwekobaanako mwakekobaanako ne Alien Queen batandise oyomba boogera ebisongovu obeetegekedde otya ne lwaki kyoyinza obbagamba banfanfe badai hards kati badai hard King Sheebah yafudde mufu anti bo gwe baagala akubeere ku kiddo tekuba kuntegeerera n'okuntuuka ne mwanda weya kikyoyinza obbagamba kuba buli mu comment section twagala Sheebah jo olibale mwakoze ati nze ate obuzibu bwemba nnina kyenjagala okugamba kiri bweki gyali teyaleka wano mumwa era ayimba okategedde kati tukitwale nti bukedde akyogerako siyakireeta bukedde King Sheebah afudde Mukunja naye afe kuba King Sheebah agenze mulingamba nti King Sheebah abeera atya Montana nga gwoli ku nsi si kye mugenda okunzizaako okuŋŋamba naye kino nkyali mulamu n'endongo no kati kyendowoozaamu kiri bwe kiti King Sheebah gyali bafaani be bamanyiiyo okategedde studio weziri mpitirivu n'abakola vidiyo bano Charles FX si yeka akola vidiyo bye baagala bikole King Sheebah akole nabo basobola omusupportinga mu ngeri enjawulo n'abikola otherwise nze abayimbi bangi bengenda okuba nga nkola nabo music right about for the moment nkoze ne Alien Queen because ali talented mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo ate era bwe tumala na kino just nze nja kusaba abafaani bange mwenna abandaba n'omwana mumuweeko ku budde muli neebaza after muligamba Mukunja alina management yemukwasaganya eri fine era mbasaba mumuwe time ku mitimbagano gye ne management ye mukwatagane nayo bulungi era nze mbasubiza alina sofe nyimba ali mu nyimba alina nabetegekera alina teekawo mane kiseera okitegedde enyimba ezo zonna tezirina video okategedde era nze just lwakuba nze nina ekizibu kya mulundi gumu simanyi kwetematema bintu kusuubiza mbwate nja kuzisima bano bootera okulaba ku bafu abaana b'omugenzi bonna nja balabirira nja baweerera okategedde mukyala w'omugenzi nja kumusuza notuuka akadde ng'olabe yabye yama banoonya munoonye bamukubira essimu takwata nze byange ntera kukola bukozi so nze nsuubira nti Alien yeetagamu bwetaazi ka time katono talenti mukama yamuwa yamala ali hambo waliwo ya comment nze n'agamba nti Alien okusinza videos ze ze balaba n'ensasage yali emabega account naye alayika alina ekiwuka ku mutwe nga mulalu era oli n'abuuza nti gwe wasalawo oyitira mu bantu ba kategole bwetyo naye ffenna tuli balalu okutandikira kwa komenti nga mugwi wa ddalu nze ayogera ndi mulalu naawe atulaba oli mulalu akawukanamu kabaka era katoyinza olabo yakyogedde nga tanafuna nakuma kapima bulalu we bukoma naye nga singa baleeta akuma ne batandika opima ne bapima Alien ne bapima Omukunja ne bapima n'ayogedde oyinza osanga nga eyayogedde nga diguli ye ey'obulalu talina naba mu bantu alina beera butali tukijjewo nti buli muntu mulalu ffenna tuli balalu tukijjewo Alien mulalu si mulalu anti omulalu alaba mulalu munne wakitegeera mbadde nina ekibuuzo kya Alien naye nga nkyali wa Mukunja nti gwe wasalawo kuyita mu bantu modulo bwetyo anti kakati olaba abantu abo bemulaba nti ebintu by'okweguledinga gwe ne weerabanga eyatuuka eyatereera ne mutandika n'okukategolizinga bannammwe ne mulaba oli mugwi wa ddalu oli tategeera oli mugagga nnyo oli mwavu nnyo yebitusibye okubeera nga ffenna nga bwe tufaanana bwe tuli nze nsingitwala bwe nti ffenna tuli bantu kati tuli mu kifaananyi kya Katonda era nze gwe muyita ate buli weyita omuntu buli we mugaa gundi eyo tategeera njagala nnyo mmanya lwaki bagamba gundi eyo tategeera muwa nnyo ne tayimu yange dani okuŋŋamba gundi eyo kasanze otandika okwogera bino nze ndi mugagga ewaka simanyi ffe maama wange mugagga alina ebizimbe naye ng'okimanyi ebizimbe bya maamawo biriisa gwe biyamba gwe najjajjaawo ne famire yammwe kati otandika okudiguledinga n'okussa abalala wansi abo bosizza wansi mbawa nnyo obudde kyovulaba ne bayibuli egamba
alibasitula aliba oluvannyuma n'abalanga ekisembayo kakigende eri Alien Queen tumalize. Alien Queen Sheebah alina squad evuma nga terina gwe yeebuuzizaako yadde bweba yakukyaye oba etegekeddwa otira ki kyoyinza obbagamba obudde buno yazze mu era lutalo just nabagamba nze nabetegekera abazole tolina kirala kuba bangambye omutinga comment si oziraba nziraba Mukunja kale asirise teyejjusa kale akasembayo ffe tukuleke mu kuma omwoto naffe tukole ekiddako ekisembayo tuyakami kujja tuli mu kkubo tujja vidiyo tugisuubire nga mu bbanga ki video Uncle Charles FX papa video mukulu abuza bagisubire mu bbanga ki ku Sunday yawe kino yennyini batugambye ku Sunday egenda kuba out tweyanziza Export TV to the world.